Mr. Soze Ekiboozi. Anti gwa kiboozibuuzi. Mr. Sozi wasiibye otya ssebo? Kaakati mbadde nze njogera ku ki? Ku mukyalo ono gwe mwaleese Mrs. Gertrude. Kaakati ensonga y'abaana bannange abazadde obutafa ku baana, abaana ne babalekera ba maids. Kati nze nali nkyali mwana muto, maama wange oyo omuto yali maama wange muto. Kati maama wange oyo omuto yali yafumbirwa taata. Ne tugenda eyo Bwayiise gye twabeera, kati nga bagenda baleeta maid ewaka. Bwe baleeta maid ewaka, maid bannange omanyi okuba nga baamuleetera emirimu, naye ng'ate ffe tukola emirimu. Naye nga maama waffe bw'akomawo talina wadde akadde akagamba nti atuuleko, naffe akola atya. Taata waffe yali akolera eyo wa? Yali akolera eyo oba wa Kisekka, edda gye baakanikiranga emmotoka, siyinza kujjukira katale ako, naye ng'eyo. Kati nga maama waffe akola mu Owino. Naye nga maama waffe akeera ku makya, n'akeera ku makya n'anywa caayi, awo omukozi nga yeefukula ng'akola. Maama waffe olwamalanga okunywa caayi ne taata waffe, taata waffe teyanywanga caayi kuba yakeeranga nnyo agenda akole, yali akanika. Maama waffe ng'akola ki? Nga ye agenda ssaawa awo ng'emu bbiri. Kati ng'ono omukozi amala okumufumbira caayi bulungi nnyo, nga maama waffe asiibula ng'agenda. Kati bwe yalinga ayagala tumuwerekereko, tumukwatireko ensawo tumuwerekereko, nga mumanyi obwana bwe buwerekera ku muzadde waabwe agenda, kuba twali tubeere no Bwayiise kazo. Kati ng'agenda n'atambula bw'atyo paka emmotoka girinnyira Bwayiise ku stage. Kati ng'omukozi amugamba, buno busigale wano, gaali zijja butomera mu kkubo, nze kankuwerekere. Kati nga mu kyo kyafuba okulaba tayagala tugende nga tunyumiza maama waffe engeri gy'atuyisaamu. Bannaye Mr. Sozi omukazi yatubonyaabonya omukozi. Bwe yakomangawo bw'ati ng'atubuuza obwedda temunatandika mirimu bwammwe, nga aggyayo ebintu byonna n'abiteeka awo, ne mutandika okwoza ebintu. Bwe mumala okwoza ebintu ne muyingira mu nnyumba, ne mugenda ne musiimuula ekisenge kya muzadde waffe n'obuliri. Naye nga myaka gye gikola, nalina emyaka 7, nga waliwo n'akalenzi akatata ng'oyo bba wa maama wange. Kati ng'akalenzi ako nali nkasingako omwaka gumu. Bannange ng'omukazi atukozesa emirimu, ng'engoye tuzooza eza maama waffe, taata waffe, ng'azituteekamu n'azitusootingira mwoze. Kati maama waffe yakanya complaininga, naye Aneti, lwaki tomanyi kwoza ngoye? Engoye ziguba. Ye ng'amanyi nti omukozi tamanyi kwoza ngoye, zikola ki? Ziguba. Bannange omukazi ng'atwozesa engoye, ennyumba tugisiimuula kwegyo emyaka. Bwe twamala nga maama wange lumu amugamba, omanyi nti ye, naye Aneti, engoye zino ozooza otya? Njagala ondage bw'ozooza. Ku Sande ng'omukazi asiiba mirimu ng'akola emirimu, ffe tubeera ku byaffe, tuzannya byaffe, tatufaako. Okiwulira? Kati bwe bwatuukanga ekiseera, ku kyalo okwo yalinako omusajja yali amukwana. Kati ewaka ewaffe twalya ku Sande, from Sande to Sande twalyanga matooke na nnyama nga tetukyusa mmere. Kati waawo waliwo banneiba baffe naye nga bo baavukoko ku ffe. Kati ng'ewaabwe babagulira muwogo, lumonde, emiwogo giba gikaawa. Ng'omukazi oyo agenda n'abagamba, mutuwe ku muwogo, ffe amatooke gaatutama n'ennyama, mutuwe ku muwogo nange mbawe n'emmere. Bannange okubanga tetulyanga ku miwogo, ye first time yaffe, emiwogo gikaawa giringa ebbombo. Bannange omukazi bye yagenda okulaba nga bali batandise okukola ki? N'atandika obbaguza emmere ku layisi, amatooke agaffe ng'awagula enkota. N'atandika obbaguza emmere, ffe nga batuwaamu egyo emiwogo egikaawa. Bannange katukogge. Omukazi maama waffe ng'amubuuza, naye lwaki abaana bakoze bwe bati? Ng'amugamba, abo abaana mbawe emmere naye nze simanyi lwaki bakoze biki. Kati lumu maama wange antwala mu ttawuni ng'amugamba, omanyi Aneti, kangendeko n'omwana ono mu ttawuni, ttaamu egenda kuddamu okusoma, ngende mumutwale mugulire engatto. Munnange nga maama wange annyambaza nga ntwala mu Owino. Kati mu Owino gye yali akola, ne maama wange anzaalira ddala nga bakola bonna midaala gy'erinaanye. Nga maama wange ambuuza, nnyabo mukozze muli ku ki? Bannange nga njijayo bwino yenna. Nga mugamba ssente z'oleka ez'amazzi
tuzigulamu amagi n'agasiika n'agateeka mu kibbo ku ssowaani ne tubitwala ew'omusajja bw'ati ne bw'ati baawe atugamba mbu tubitwala eyo. Kaakati bwe tumala obbitwala eyo ssente ezo tugize ez'amazzi ze waleseewo atugamba tugende ku mazzi ku luzzi. Kati ng'amazzi tuva eno bwayise Wandege tuli eno twali tubeera awa eno Kazo bwayise Kazo gye twali tubeera. Kati nga mulina okukkirira ne mugenda ku luzzi lw'oku Nabukalu oba ku Nabukalu awo waliwo okwambuka bwoti ng'ogwa ku Growers. Kati ng'omukazi awanda bw'ati eddusu wansi wettu ng'agamba mudduke asanga ngali Kazo ofudde. Ssente baazimulekedde. Bannange ne tudduka. Bannange ffe twaliko ne Katonda waffe kuba jjukira awo twali tubeera nga aliwo ekkuba eddene ennyo erisaza emmotoka. Naye omukazi yali atusse. Omukazi ng'atukuba naye nga maama waffe tafuna budde bugamba nti oba ki kati ku olwo lwe yambuuza ebigambo naŋŋamba kino kye muyitamu ne mubuulira endya gye tulyamu ne muga tetukyalya emmere agitunda tukola bwe tuti. Kati maama waffe ng'agamba mumanyi nti ye byonna byonna mbiwulidde. Bwe twadda ewaka ng'amuyombesa ng'amugamba bwe buti ne bwe buti ne bwe muti bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Munnange ng'asirika enkeera omukozi yakeera nali ngenda ku ssomero yakeera ku makya ng'afumba caayi ng'ampeera mu kikopo ekirungi nga bw'ogamba nti kankuwa ekikopo ekyo nga mubuuza ekikopo kino ekyaggama ky'omuwadde manye ekyebbumba ky'omuwadde bwana akyasa ko ye nedda anywereko omwo buno obwana ndaba bubuyagala nnyo bubuyegomba. Munnange nga nsiisiriza akazigo nga ngenda ku ssomero jjukira nali nsomero ku St Francis ebwayise ng'ogenda nga ku stage ebwayise naye essomero lyali liri kumpi n'essomero lya Happy Hours. Kati gye nali nsomera nayinanga okudda ku ssaawa 7 nali mu top class nayinanga okudda ku ssaawa 7 ndi ekyemisana then nzireyo nsome coaching olw'eggulu. Bannange omukozi yaŋŋamba twalina omwana waka kyalinga kya myezi 2 kye bamuleetera asigaze. Bwe nakomawo yaŋŋamba togenda kuddayo ku ssomero weeka ekyana kya nnyoko. Bannange nga omwana amukuba bannange ekyana ekyali kinene ng'akuba ekyana okuweweera ng'akinsiba ku mugongo myaka 7 ansiba omwana owa kilo mmeka omwana oli yali munene ng'alina ebiseera ng'amunsiba ku mugongo ng'aŋŋamba togenda kuddayo ku ssomero weeka ekyana kya nnyoko nze sinze nakibazaalira. Bannange nga mpeeka mwana ku mugongo omanyi wiiki ogimalako nga buli wenkomawo ewaka ne nsanga ng'omwana akaaba ng'amumpeekesa nga ŋŋamba todda ku ssomero. Jjukira neighbor waffe ennyumba okubuuka emizigo nga5 ye yali class teacher wange ku ssomero. Kati bwe yaŋŋamba nga genda ewaka oli ekyemisana ne siddayo ng'asirika ng'agamba mwana kiki. Kati lwali lumu ng'ajja yansanga nnyimiridde bwe nti ku mulyango ne maama wange waali nga baali bamuyita Aunty Joyce ng'agamba maama gundi maama Namakula mbadde nsaba nkole ki nkubuuzeeko nti ye omwana ono buli wemugamba okudda ku ssaawa 7 alya emmere akomewo ku ssomero omwana amaze wiiki nnamba takyasoma nga bambuuza obeerawa. Omukozi ali mu ddirisa eri mu nnyumba awulira omukazi andoopa tica wange ng'ali mu ddirisa eri mu nnyumba ffe tuli wabweru bannyimirizaawo bankaza ng'omukazi oli omukozi ali gundi nga ngezesa bw'ati ngenda kusuna ebimwa kooyogera biki. Bannange nga nsirika lwaki toyagala kudda ku ssomero nti anti obudde mpalappalanya n'olwo anti obudde buba bumpiseeko biki bantuma embooko kyokka omubiri gwonna gwabunabunadde embooko gwonna omukozi ng'emiggo gyatukuba ng'omubiri gwonna gwafa dda. Maama wange ng'agamba ngenda kukuba embooko kati mu kugenda okuleeta embooko nze zaali zenyiwanyiwa dda nga mugamba maama tebankuba maama ng'omukozi yatuga tumuyita na Anet maama Anet maama yaŋŋamba nti siddayo ku ssomero mpeeko omwana wo simanyi mpeeko ekyana kya maama wange sinze yakibazaalira. Allah omukozi ng'agamba onzise. Bannange omukazi maama wange yayombesa omukozi enkeera nankwata nanzizaayo ku mulimu mbimugambe bulungi nengenda ne mugamba buli kimu bwe tuyiza okugenda okunnyambula ng'embooko ze nnina ku mubiri nze ng'omubiri gwaguba omulenzi yekako okuddayo mumwambula. Maama waffe kwe kugamba nti munnange omukozi siba ebintu by'otambula ogende
naye abazadde bannange tulina okubeera nga tufa ku baana wadde ffe twebakanga ng'omukozi akwebasa nga mama waffe tannadda jjukira twebasizza njala akugamba maama wo bw'akubuuza nti nkwongera emmere mugambe enzikuse naye ng'omuntu akkuse enjala ekuluma ekyemisana mulidde agawogo gakaawa ate temugalidde mugagaanye ekyeggulo mugamba tugenda kulya kamere ate omukozi agambye oyogere nti nzikuse. Bannange embeera abaana abakozi abo oba abaana gye babeeramu wadde oba ali ku step mother we oba ali ku maama oba ali ku mukozi ewaka bannange abazadde tusaana ne tufayo ku baana n'okomawo wadde bagambye obwana beebase naye balidde zuukusa abaana obawe obudde obawe emmere balye nga waawo wooli tokkiriza mukozi oba mukyalawo mama step maama okebere abaana obabuuze nti mulidde oba ne bwoba tobabuuziza bwe kiteekewo tteeka ng'omuzadde nti bwenkomawo oba abaana beebase balina okuzuukuka ne tulya emmere babiri naye otherwise ffe twamalanga omwezi mulamba nga tetulya kyaggulu ng'omukazi atwebasa nga wabula akanya kimu mugamba nti abaana badde otulo tubaluma ne mbajjulira ne balya ne beebaka naye nga tetulya naye nga tukozze tulinga obubwa bannange tusaana ne tufaayo ku baana.